Ab'ekibiina kya Jema basabye gavumenti okukola kyesobola okukwata abatta abasiraamu esobole okuleetawo obwenkanya wakati waabo abattibwa abantu baabwe nga nabo beeyamye okugiyambako. Bino byogeddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema Sheikh Umar Kalinga Nnyago ng'abyogeredde mu maka g'omugenzi Sheikh Bahiga eyattibwa 28 omwezi ogw'Okubiri omwaka oguwedde bwe yakubwa amasaaga mu kyawe yali agenze okuzaala akawungeezi ewe wajja ku lw'Entebbe. Guno omulimu tujja gukola emirundi mingi. Mu maka gano basisinkanye ne nnamwandu Bahiga Kaddu Fatuma ne mulekwa eyakatula P7 nga bo amulekwa abalala babadde tebanadda okuva ku ssomero. Bannakibiina kino boogedde ku mugenzi Bahiga ng'eyali omukozi. Mustafa ebbanga lyonna ayimiriddewo kulwanirira mazima, kulwanira busiraamu, kulwanirira bigendererwa by'eggwanga lino kubeera bulungi. Ye nnamwandu Kaddu Fatuma ategeeza nti yandibadde agumye naye okusoomozebwa kwakyasinze okusanga kwe kw'okuweerera abaana 13 omugenzi be yaleka ng'abasinga bali ku yunivasite. Obuvunaanyizibwa obusinga bwe nnina bw'abaana kusoma kuba abaana abasinga kati abalala boolekera yunivasite, abalala bamaliriza yunivasite, abo be basinga okuba abazibu ennyo. Ssaabawandiisi Sheikh Umar asabye gavumenti okukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ekwata abatemula abasiraamu. Gavumenti erina okukozesa amaanyi gayo gonna, resources zonna ez'omunda n'ebuzibwayo banoonye abatta abasiraamu. Ate akulira ddawa mu Uganda Sheikh Nuh Muzaatabatte yennyamidde olw'obuseegu obukyase mu ggwanga ensangi zino bw'atyo n'asaba gavumenti okubaako ne kyekola. Naye atuyambe pulezidenti ne kabineti batuule mu nsonga y'obuseegu obukudde ejjembe kati mu nsi. Kati tetumanyi ddala bibaayo kubanga ebintu tekinologi ajja ne bagenda bakwata ekisajja oba kibinka kisajja kiddugavu bulungi ne bagenda bakiteekako wano omutwe nga gwa muzaata ne bakijjako ogwakyo ne basooka bakuteeka mu ka WhatsApp nga naawe weefulukuta. Muzaata okwogera bino abadde mu kulomba dduwa y'omugenzi Nuriat Kigongo ebadde mu maka ga muzzukulu Isima Walusanse Gango mu ggombolola y'e Makindi Ssaabagabo. Muzaata agambye nti ennaku zino obutambi obw'obuseegu buyitiridde nga walina okubaawo ekikolebwa. Era twagala okusaba gavumenti ekole ekisoboka. Buno obuseegu obutandise okutambula mu nsi tetujja kumalako. Ono akubiriza abazadde okusomesa abaana eddiini wamu n'okubayigiriza empisa olwo basobole okuganyulwamu. Uzairu Kikanduse ne Amina Nabiri ebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV1.